Buli muntu mu nsi abayo n'akaseera k'essanyu ak'okusanyuka n'ak'ennaku ak'okwejjusa n'okwenenya ebyo byayitamu ng'ali mu ssanyu. Wetwogerera nga amanyiddwa ng'omugagga Lwasa Emmanuel, omusajja ow'akatono, mu kaseera kano Tavan ekimu ku kizimbe Emasaka bamaze okuba nga banka bateekako ebiwandiiko ebinene ddala ebyoleka nti tekikyali kikye. Mu bufunze omugagga Lwasa banka etwala ebibye nga temusiikidde kanyeebwa. Video soko giweka like, information etuuke kwayagala ogiraba n'ogiwuliriza mukadde. Yonna gy'osinzira mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waliyo oli ku Mukutu Viki exclusive akuweereza simulala yenze Viki. Abangani alya sente z'omugagga Lwasa Emmanuel okutuuka kubanga n'ebyobugagga bye ebimufuula nti mugagga Lwasa bitandise okulugenderamu. Ekisooka, ekizimbe ekitwaliddwa banka kyakatwalibwa oba kyali kyatwalibwa dda, okusinziira ku bye tugenda okubeera nga tutunuulira n'abatunuulizi b'ensonga bye tugenda okubeera nga tufuna, atugenda kubeera nga tumanya mpola mpola ate ensonga zino tuzituuke ku kinyusi. Ekisooka, ekizimbe kino kiri Masaka nga bw'okirabaawo, kyekimu ku bizimbe bya Lwasa ebibadde bidefininga erinnya lye nti omugagga Lwasa. Era Tavan ndoza yali nsaale nnyo mu mwaka nga 2 meka mba serabidde nga tebannaggalawo covid awo, covid nga tannaba kujjaawo. Tavan yali ewulirwa nnyo era ng'omugagga Lwasa atayeddemu ddala amaanyi mu ngeri emirimu gya Tavan gye gyali gitambulamu. Era awo omugagga Lwasa we yajogera ennyo n'apepeyaako n'abakyala ab'ebbeeyi olwaleero be tutunuulira era ab'obuvunaanyizibwa. Agamba ng'omukyala wawali waggulu Emmengo, era we yakyakalirako nnyo n'abakyala awo we bali n'agoba awo ow'Emmengo ate n'azzaawo awo omukyala nga mweru muzibu, era naye ne kigambibwa nti yalya ssente z'empitirivu. Kati ebyo by'abakyala okubanga baalya n'obutalya tubiteekeko ebbali, atuteeke ekibuuzo ku mmeeza. Lwasa emisango gy'abaddemu mu kaseera kano akatono n'akatubagiro k'ensimbi k'abaddemu, because tukkiriza oba tugaane Lwasa abadde bamutuukirira ensangi zino nga bagamba takyavaako ssente, era nga bagamba baali badde bayanguwa ne bamuggyako erinnya ly'omugagga Lwasa nga obwavu tebunnaba kubeera nga buyingira nsawo ze. Naye ng'omugagga Lwasa akyawalira, twali tuli awo nga bamutwala ku gwa bufere bwa Golodi, nga gwe n'agenda n'amalayo k'ebbanga lye yamala. Era Lwasa twawulirwako awo katono nnyo nti ennyumba erimu amaka ge nayo yayagala okugiwaayo, naye ekyo ne kitakonfamingibwa. Naye Tavan yatwaliddwa yo kyali era sitiru kyawulirwako nti nyumba eri mu lusuubo. Era nze kennyini yavaayo mabega n'enkola story bwe mbaserabidde ne mbagamba nti Lwasa ebimu ku bizimbe bye bigenda kutwalibwa. Ndoza twali wano bwe mbaserabidde yali issue ki, yali twali ku musango gwa gold, twali kugwaki ku musango gw'okumubanja nga talina ssente. Ogwo gwe musango gwasinga okunamya Lwasa. Lwasa lwe yajja mu kooti nzijukira ndabagamba nti ebyobugagga bya Lwasa ebisinga ebyamufuula nti mugagga Lwasa bitandiikiriza okumuva mu ngalo. Era ne mbagamba nti ezimu ku mmotoka ez'ebbeeyi Lwasa ze yali avuga yazeesonyiwa, naye nga teyazeesonyiwa bulungi. Era ne nzija ne mbanyonyola nti ekizimbe kye kiri mu banka ekibanja bayirabe azaali $85 million 10. Nzijukira nti ekizimbe najja ne mbagamba banka ekibanja. Ndoza mulaba olugambo luno tukola olugambo olusinga olugambo lutuufu, lwakuba tulugamba mulowooza tubawa lugambo lukyamu. Naye nga Lwasa ekizimbe kye baakitutte, era banka
yawandiiseeko dant for sale kitundibwa akasente katono. Ate banka bw'eba etunda ebintu by'omuntu tebitunda sente nnyingi, ekyo abatera okubigula mukimanyi lwakuba ate era baddiira abagula ebintu bya banka byebeera etunda already babeera bali connected to those bank babeera ba bank managers aba ba bailiff babeera bali connected nnyo n'abo abagula. Si buli muntu nti asobola okugenda n'agula ekintu banka kyetunda. So oyinza okwesanga nga ekizimbe kya Lwasa kiri mu billions plus, tekiri mu million, kiri mu billions plus. Eyo Tavan kikiweri Emasaka kizimbe ekiri ewantu ewakulaakulana, ate era kyo kyennyini ekizimbe kyateekebwamu obutitimbe bwa ssente bungi okuba nga kizimbibwa n'ebintu ebikirimu. Batunda kizimbe kyonna na biri munda byonna. Lwasa afulumanga bwali, and of course yamaze okuba nga akola ki nga afuluma. Wabula waliwo era olugambo lw'empulira nti sinunabakakasibwa nti awaka walemesebwa bulemesebwa awaka awali famire va waneene ebulega bulenga naye eri ewaka ewaddala Emasaka nti ewali famire ow'omukyalo omukulu wakyalemye okubanga wasingibwayo batwalibwayo nti agezezaako enfunda nnyingi, naye nti engeri gye kiri awo bwe waali nti wa famire ng'oggyeko okuba nti kyabugagga kya Lwasa ng'omuntu nti ekyasibawo n'okuba nga kikyawonyezaawo olwaleero ettaka okuli amaka lya famire, nti era singa teryali lya famire oba oli awo Tavan kiki teyaligenze wano weewaali soose okugenda. Naye nti enfunda nga 3 nga beegezaawoko naye nga wakola ki nga walema olwa famire okuba nga eyingiramu n'egamba waaye tunda gy'otunda naye wano weesonyiwe. Abakazi basobola okulya ssente bwe batyo. Kale ani yalya ssente za Lwasa? Kubanga abakazi beyeetoololeramu. Kwa mbadde mwekwasa motoka ya gundi, emotoka ya gundi gye bamugulira takyagivuga nagivuga. Naye ne ssente era tubalabalamu ezaagula emmotoka eyo mu biseera ebyo emmotoka eri yali egula miliyoni ngaago nga 4 kwa 3 mwezi kwa 3 kwa tekaali kanamba. Lwasa tamanyi swimming wa ku beach. Lwasa ate waliwo ekikyalo ekyamwetega kyajja mu inbox ya ng'okimanyi Joel kikyajja nekiga Lwasa nga takyavaako kasente naye ate emabega nga kyali kyamwetegako nekimukubako entonotono ze kyamukuba. Awo bonna Lwasa nti bw'omwetega ayagala nnyo okukola ki okukakasa, naye ate Lwasa bw'agamba nti agenda kufiiramu ayina okuggusa bwekuba mupiira agusamba paka mu ggoolo ateekamu. Wali ogenda funako mbuki ebimu ku byabuwaza Lwasa mbu waliyo omukazi gwe yali naye atali bano betumanyi n'amukwata obutambi kati agamba Lwasa sasula ngende kutabutambi. Kale awo nnyinza obba wakanyaamu awo lwansonga Lwasa omukazi oyo teyakola ku Lwasa yekka mbu waliyo ne faatha gwe yakikola. Kale ate faatha nga balina obutambi bwe obw'ekikolwa ate ng'eddiini tekkiriza faatha kwegatta. What are you? Lwaki ofumba emboozi Joel? Naye Lwasa nyinza obutakkiririza mu kyabutambi kuba nti mumumalako ssente. Omanyi lwaki? Lwasa awo yatuuka takyaswala. Mpozi kati Lwasa omusajja asobola okukutama n'avuya buvuya bintu takyaswala. Tuleme kwogera kadde kano mukadde kali atandise okukkirira process y'okutuuka mu piiki ye ey'omugagga Lwasa okutuuka nga kati nawe talina mbu waliyo omukazi nga yakukumbanga kyogamba nga amugamba nti wotampa bweziti mbuta nawulidde nti noonogo n'alwana paka we yatuuka ku level eraba nti takyalina. Era bwe tulaba
ennyana z'abadde aligitiramu zonna ntwaziza ssente. Jukira ebiseera ebyo yali ayagala kwesimbawo. Nkijjukira. Ng'alina protecting ekifaananyi. Era tutunuulira bulungi ennyana zino z'abadde aligitiramu. Ntwaziza ssente. Omanyi nti n'ono gwe baagobye ejjuuzi ku mpewo. Naye yasombako eza Lwasa. Kyekyamulwanyanga munne. Obuzibu bwe bwavanga bamuloze eddoboozi nga abeeri Kasozi batandika okulwana olutalo olw'emmengo wansi eno. Kati kumbe ne Kasozi alaba bamulinyidde mu mugaati. Lwasa yayiwangayo ssente ezaali empitirivu. Ate ne Lwasa yakyeyogerera. Era nzijukira na lumu omwana yaŋŋamba nti baaliko mu bbaala emu naye ssente mbu Lwasa ze yayiwa yayina pick-up ye Hilux. Lwasa mbu ng'agenda mu mmotoka emabega ajjayo omutitimbe gwa ssente bwe guti agukuba omuzungu. Agenda mu bbaala kuba omuzungu w'eri Kasozi. Ng'amugamba nywa buli kyoyagala saba buli kyoyagala ssente diriwo. Kakati atajjukira omuzungu w'eri Kasozi si mugezi mulwadde. Nti yatandika okupikaapika nga Lwasa n'ava mu banne bw'agenda okufuka agenda okusanga ssente wazirese nga ssente zitambudde. Naye ng'omuzungu we ali soba. Omanyi Lwasa aliyo twabeeranga mu mawulire ag'empapula ng'ogamba nti ebisambi ebyeru bissa Lwasa. Ekigo ssente za Lwasa teziina wezibulidde kuleka ebisambi ebyeru. Ate mu history talina kisambi kiddugavu. Aifubo kyerusa. Kuba kati ekyagundi oli kyali kiddugavu ne kyeruka. Kati nno ebintu bizibu. N'omugagga standing nga talina business gye mumanyi nti eno business ya Lwasa. Naye mumutye. Kubanga eyali business yamufuula omugagga Lwasa yali event. Event yavaawo. Naye ate event egenda okujja. Ate ko kubanga naje yajja akasendo okutandika okukola event. Era zavaawo. Sente za Lwasa events zimala okuvaawo. Netumanya nti omugagga Lwasa events takyaliwo. Naye yasigala ayitibwa mugagga. N'asigala nga akyaspendinga. Era nga tunaba kumukazaako lye yali omugagga Lwasa. Bannamasaka bayita watukiikiridde. Lwasa buli kimu ab'emasaka akitukoledde. Yatuswazaamu kimu mu nsonga eri anti yatuswalizaamu. Ebirala yatukiikirira bulungi. Mukakoma okula nga bebi wa myaka eri. Ati batuttabuse. Yensonga yokka gye yatuswazaamu singa teyali nsonga eyo yakutuswalizaawo. Ewasigadde Lwasa abadde atambudde bulungi. Lwakuba obuzibu. Obadde ki? Lwakuba obuzibu obuli kuba nti baali bakuyiseeko omugagga. Tebagamba nti eyali omugagga. Bagamba oli Ayavuwala. Omuntu bwaba nga yaliko omugagga tebamuyita nti yaliko omugagga Lwasa. Abagamba oli Ayavuwala Lwasa. Yanuuka evivi. Ate kati Lwasa stage gyalimu si yakuyiika. Bwaba nga batandise okutwala ebintu bye. Okuyiika kwe kuddiriramu katini mu business ze byenfuna byo nga bigotanyeemu. Naye kasita kituuka kutwala ate n'ebyenfuna ebyali because bonuuka vivi anytime osobola okuyunga n'okola ki noddawo. Naye kati ate bwe kino Lwasa kyaliko stage gyalimu si yakunuuka vivi. Ali mu stage ey'okumuyita omuki okugamba nti omwavu Lwasa so omugagga Lwasa. Teekako omwavu Lwasa. Oba yali omugagga Lwasa. Abakwala akakwata ku busente. Sina ku busente ku sente ezaddala. Zezikolerera enjeru. Kyokka ate Lwasa atuse mu nviri enjeru nga yazanyira mu nviri enzirugavu.
ng'enviiri enzirugavu zaalina ssente empitirivu ng'akyayina eryayi naye kati Lwasa akyasobola mulimu ki yandibadde nga kati alya ku ssente ze lwakuba mpozi waliwo olugero olugamba once a soldier is always a soldier. Wulira omugagga atalina mulimo gwe mumanyi nti gwankalakkalira bwanuuka evviivi tekibeewuunyisa nkya kudda nga muki nga mugagga yali mukubi wa golodi ekyokulaba n'okumanya ekituufu kyakola byawuka gwe mundowooza ekituufu ki akuba golodi gwe ga golodi gwazaalisa kiro zaaki gwaga buli kiro eba ya golodi wamma ekiriwo bagitutte Tavan cake era anytime from now egenda kubanga tekyayitibwa Tavan cake lwa nsonga eyabadde nnyiniyo si yakyali na nnyiniyo tekikakasibwa ssente mmeka entuufu ze babanja ezaaviiriddeko ekizimbe kino okugenda naye ndishuwa nti Bukenya ku lugambo lwawunya yali bamanyi ssente mmeka era ngenda kuba munoonya ka olunaku olwaleero atutangazeemu kaawo ye yakulanga mukazi ku lugambo kwa sitamye anyway ndooza tusinkane mu updates eziddako anaago mugategedde mweraba.